ndowooza wali wayisaawo ndowooza ebbanga ntono ne mubuuzaako Aisha ensonga ya ssente ogenda gitambuza otya nga gw'omubuuza yenza amubuuza ng'oyagala ssente azikuweerezenga bw'oba nga aziweereza nze oba muntu mulala naye ogenda zitambuza otya omuyambeko ndowooza Aisha yalaba nti nga gweoyagala omubba yes kati mbuulira amazima kyoyagala kuba kati agenda kulaba Aisha nze nkimanyi angoberera we Saudi oyandabira ddala mubuulire omwana ow'obuwala kati ssente obadde gwe oziplaningidde kiddati jjukira nze okuva nedda nedda watwagulanga nawinayo pulaani kitegeera nalinawo pulaani nga nze ng'omuntu ng'oyagala kukola ki okuzimbawo mu bulungi naye mu biseera ebyo nga tukyali baavu naye nze pulaani zange nazisanye nga tukyali wansi nnyo naye nga simanyi nti ne Mukama anasoboza Aisha okugenda wa Bulaaya kitegeera naye kati ssaawa zino alhamdulillahi Aisha ali Bulaaya ensonga ezo kakansalemu kati nja kaddira kati ssaawa zino Aisha watoyogera ku ensonga za ssente Aisha yanvaamu yangamba ebintu biringa ebintu bisatu yangamba nti essente zange nzikolera beewaka ewaffe kitegeera nzikolera abaana bange Aisha ssente nzikolera ki Aisha yayinayo abaana ebewaffe natuleko ko ne maama ne taata nga tebamwagala okimanyi nti nno ebiseera ebisinga abakadde bwe baba tebaagala muntu totera kuba naye nze manyi olayika olwokinze lwakuba Aisha yalinnya ku nnyonyi olabanga agenda okugaggawala ennyo naye abawala mwe bali muno mu Kampala bayinza kubanga gye bali naye nsagala ate ntedda endagaano ya Aisha mwalagaana mutya yangamba tobaako kyokola kyonna nga sinabakomawo annanga ono mbuzi ku nkondo bamusibira wali alinze bikuta kulya my god Aisha omulenzi wamukola ki ndaga ku kifaananyi kya Aisha wetumaliriza programu njagala kumulaba naye ng'omwana ow'obuwala gy'oli e Saudi ntudde ne yasiru wano akunoonya ayagala mwogere kati famire yo yakugamba yakujooga nti Aisha takusaanira lwakuba alina abaana babiri bo bafamire baali bakufunidde omukazi ow'okuwasa oba tebaakufaako tebanfaako ate gwe weefunidde ate ne bamugaana bwegala ne bakusobera kati muli ku kine Aisha siina buzibu naawe naye nze njagala okole ki otegere bigyendi by'oyagala byonna nsobola bikukolera oba oyagala kuzimba kalina oba oyagala kuzimba ki naye mu bulungi okwagala nsobola bikukolera kati ki ekigaanyi Aisha nabwe jajimpa oluvannyuma ndaba laavu oyinza omuwandiika ebifu kati ki ekigaanye bro tewali ekigaanyi so njagala tukanye ne Aisha oyagala mukanye tukanye obuzibu buliwa ndowooza obutakanya ne Aisha obutakanya buzeewo butya ku ssente wokka naye ng'amasimu mugeekubira laavu ne muzisinda ebifaananyi ne mubyeweereza kigambwe naye bwe kituuka ku ssente wano Aisha tavaayo gyali omwana ow'obuwala nange beeranga bonna ekaseese ne bazimba buli kimu ne bakikola ate omuwala olwagenda e Bulaaya omusajja teyagala mulaba weebale ate nga famire yali egaanye omwana ow'obuwala okubeera ne gaayo nno naye gaayi n'akuma naye akambeere naye kyokka okimanyi nti Aisha teyakuzaalirayo yadde n'akaana kyekituufu ate yazaalira abasajja abalala kati gwe ekyo okyogerako ki ekyo ekintu nali sikinamu obuzibu wangi nali sikinamu obuzibu bakasitoma baffe abalungi bwe njogera ku fiber pillows kino kyentegeeza bwe njogera ku fiber cushions kino kyentegeeza egyo gy'emito gy'entebe gyonna gijjudde fiber muve ku bino bye babawo entebe nga zijjudde ebisubi wano tukuwa fiber mwereere akatebe kano kagonda bulungi nnyo ate kali very comfortable nkugambye ne bw'ogamba nti kukeebakemu ewiiki
okakongokako obukongozi ndowooza okalaba ka finishing katebe ka mulembe nnyo ate nga tukolera ddala entebe ezisingako nawano eno kane twabadde tukatwala wa client nakaagadde nnyo. The blue was really amazing, like it was looking really very nice. So dear, tell a friend to come and order with us. Ife tulina ebirungi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndi musiramu Hajati. Mbadde munaye simanyi. Ndi musiramu. Bulijjo nkulaba wano ng'ogamba Hajati njagala kwogerako ku mukutu ngambye leero kankuwa omukisa. Tokutuka. Oyinza okutuka ekikuli ku mutima n'otakyogera. Nedda Hajati. Yes. Oli mugumu? Ndi mugumu. Tokaaba. Singenda kaaba. Mwagala kusubscribinga omwana w'obulenzi aneegayiridde okumala ebbanga buli wandaba wanagamba Adija njagala kwogerako ku mukutu. Nina mukazi wange yagendeyo okukyeyo biki kwega njagala okuwulira ku mbozi y'omuvubuka ono. Mwebale kukiwa mwebale kusubscribinga oba oli mupya nyiga akagamba ako ka subscribe okubeera nti otweyungako koze ekyakyo oba onkolera gendako ku mubiru furniture workshop obeere ng'ofuna furniture omulungi. Tugaba furniture ku kibanja Mpola. Jangu ngambe ogulewo account nange ongambe nti nze omwaka guno njagala ekitanda njagala kino njagala kiri nja kubeera nkuwa ebintu ebirungi ate nga nkubanja Mpola. Oli otya? Ngende Hajati. Bitambula bitya? Kitambula bwe tutya. Amanya gwani? Amanya bamita Masereka Yasir Wizil. Masereka Yasir Wizil. Jasir Wizili. Yeah. Nsanyusa okulaba. Nange nsanyusa okulaba. Okay. Yeah. Buuza ku batulaba. Abali eyo mbabuuziza ko muli mutya. Awo lwatuuka mwasinkana mutya n'omukyala? Biwanvu Hajati. Binyumize. Wano tunyumya biwanvu byereere. Mwasinkana mutya? Omukyala twasinkana naye. Idda. Wa. Eyo Kasese. Kasese. Yeah. Oliwe Kasese. Ndi wa Kasese. Kasese wabaayo baki bakonjo? Yeah, bakonjo. Bakonjo. Yes. Kati Oluganda gwona alunyumiza? Oluganda ngina lukunyumiza bulungi. Okay. Yeah. Kati girlfriend we ye mukonjo? Yeah, naye mukonjo. Kati omukazi wasindika waki ku kyeyo? Oyagala kuleeta buzibu? Tokimanya akazi we bafunamu ku ssente bafuuka kirala? Kituufu. Naye okuba nga agenda kufuka kituufu naye gyali tali bulungi. Buzibu ky'omuliko? Obumuliko aneetaaga. Akwetaaga? Yes. Akumisinga? Nnyo. Bino. Ebyo si bimanya gwa byogedde Hajati. Yeah. Nyumiza nze. Yo gyali. Mwasinkana mutya? Oyo omukyala. Oba nkugamba amannya ge? Tewali buzibu. Twali buzibu. Ye talina buzibu? Talina buzibu. Mbuulira amanya yani. Amanya ge bamuyita Aisha. Bamuyita Aisha? Yeah. Mwanange Aisha yona gy'oli. Omwana w'obulenzi wamuleka bubi. Yeah. Ali eno. Akumisinga mubuulire omukyala mubuulire. Aisha. Ngeno nkumisinga. Omuyita Aisha? Toli omuyitako bebi oba ki? Aisha lyemanyi. Aisha lyomanyi. Ye mukozesa mu mukwano gwammwe. Yes. Okay. Kale. Aisha ndi eno nkumisinga nnyo. Gyogenda gyendi naye nkwenkumidde ebbanga emyaka 2 giweddeko. Emyaka 2? Yeah, emyaka 2. Tolinaayo muntu? Bino tewali? Lwaki? Anti yangamba nina okwekuuma. Yes. Aweereza ku ssente? Ebyesente byo Hajati sibiraba. Ye kati olina garanti ki nti Aisha anaakomawo nga mukyali bumu? Kubanga yalibadde at least waliwo pulaani zaatuuseeko mu bulamu. Yeah, akolaze olwaki ensonga nzizo gy'oli Hajati ebyo ebintu njagala tubyogereko. Aisha akulabe. Aisha njagala ondabe bulungi oneetegereze. Byosobola kukola tubikole wakiriko nga tuli babiri. Yeah. Kati weyave egundi ekasese mwali mubeera mwenna nga twali Aisha gundi Hajati ebintu biwanvu nnyo binyumize nandi bikunyumiza naye Aisha okugenda wabweru twali twayawukana kusonga
Jasir yagwa Jasir bamita Yasir. Yeah. Mwali mwayawukana n'omukazi. Yeah. Ate ogambye mbugwe n'omukazi twagalana. Ate nga mwayawukana mwagalana. Yes. Kati mwali mwayawukana mutya? Kati ensonga yatuwawukanya eri emu yokka. Yali etya? Nze nalaba Aisha wange nga sikyabitegeera bulungi gyali. Aisha yali akozeeko ka bizinesi mu maanyi gange nga nze ng'omuntu nimbako kyemukolera okutuuka ssaawa zino gye waali kitegeera. Nze ne musajja Aisha namutandika nga ndi mu kusoma n'okusoma by the way mukwano gweffe ogutandika. Naye bino mwalya? Yes, of course. Ebiseera ebyo twali bafumbo ebya ddala. Ate ogambye mwali mwayawukana? Yeah. Mwali bafumbo naye nga mwayawukana? Yeah. So ensonga ezo nyingi nnyo. Aisha ebiseera bye nali nsomeramuko namwagala ne tubeera girlfriend and boyfriend. Kiseera ne kituuka ne tubeerawo nangamba mwami w'omulenzi gwe Yasir naye twagala tukole ki tukwatagane. Nengamba Aisha twali buzibu engeri bwogambye tukwatagane ndowooza tugenda kwatagana bulungi. So Aisha watukwatagana naye ne tubeera abafumbo ebyaddala naye sikugamba nti bafumbo nti nagenda nemwanjula ewaabwe okitegeera ne tubeera abafumbo abaddala. So Aisha ono nambako amagezi ono omukyala bambi alinako amagezi namba amagezi nagamba mwami Yasir njagala okoleki tukole kasente tusobole okufuna ki ewaffe owokubeera. So omwami mukyala Yasir ono Yasir wayamugambira nti it's okay kiri fine. Ndowooza netufuna pikipiki yaffe netufunayo omugagga omu nagamba mwami Yasir nsobola kuwa epiki n'okola. Nange endowooza eyajjira mu mutwe negamba ekyoka ekyomukazi wange kyeyangamba n'okutukiriza ki amazima okuva gyali nakwata piki hajjati nakola epiki mwaka mulamba nga nkolera nsonga z'omukyala sikugenda wabwera nti twali twagala gula poloti. Kati mwamala ne mugula? Netugula poloti netuzimbako. Ennyumba we yagwiranga omukyala yawe yamviiramuku awo awo toyawakanira n'omukyala. Omukyala n'alagawa? N'agamba nti sikyakwagala. Omukyala yakeera ku makya n'agamba takyakwagala? Ng'akuwa nsonga ki? Ngamba nsonga ndowooza nsonga eyaliwoko nali nina gye nkolera saidi ze kumpi n'Esese gye nali nkolera eyo. Yafunako amawulire ne bangamba nti nze ninayo omukyala. Naye wali olinayo omukyala? Nali sinayo omukyala. Wali olinayo akwegomba? Ndowooza baliyoko naye nga sebeefasa. Kati yo omukyala n'anyiga n'agamba olina abakazi n'akuvaako ng'ate enju yammwe ewedde ne poloti mugimaliriza. Aisha nga wakola bubi. So nga nkyali awo Aisha bwe yafunagwa amawulire negamba ekisooke Aisha oba ng'okyayagadde okubeera ng'ogenda kusala oba otyo negamba tekiri mu bubeera. Naye ekyo ekintu kyandumanga engeri bw'ayagamba nti ninayo omukyala eyo ng'ate si kituufu. naye nga si kituufu. Ndowooza ojjukira ebiseera ebya covid. Naye covid eyo bannange nze ngenda kunywa covid eyo yatuleetera ebizibu obudde bwatwali obutakanya neki n'omukyala wange naye nga tisobola kuva eri okujja Kasese nga tukyali awo covid netukwatamu nga njagala kujja okugamba omukyala wange obukakafu nti siinayo ki.
so yali awo nagamba nti wazadde n'omwana biki naye nga ye wali omuzadde n'omwana siina mwana mpulira jukira eri omukyala namugambako nemugamba nti nze sigenda kuwasa gwe nga tonasobola ki okuwasibwa jukira ate ojja kundowoozamu ebirala nti nti yenze muyaaye kusingayo so nga nkyali awo covid netukwata naye nga sikyalina obusobozi bw'okugenda Kasese nendowooza nengamba kati nkole ntya kansoke ngumikirizeemu ndowooza awo batuwa munaku 14 nga batuwa naku 14 naye enaku 14 ezo wazagweramuko nasaba bakama bange kasoke ngende Kasese gamba mu wiiki egi nengenda nesisinkana Aisha we namusisinkana nemunyonyola ekituufu ekyaliwo nagamba nedda si bwe kiti bwe kyali nagamba ani akugamba ebyo ebintu kitegeera nagamba Aisha beera mugumu oba oyagala nti yenze yali mubi mu nsonga ezo nsaba okole ki onsonyiwe omwana ow'obulenzi so Aisha weekikwe namutonderanga negamba kitwali buzibu ase baba nga kiri bwe kiti alhamdulillah oba oli kumanya nti yenze musajjawo oba embeera ebintu bingi bye twayitamu bwebityo olijjukira negamba Aisha kuba utakulumya omuteeka tukole ki katukite yes Aisha nagamba kiri fine tukite nawe wakkiriza mu kiti nakkiriza ti walisoose n'ogezaako nedda Aisha namubuliriranga ne ku simu nali nkuba after covid ng'ekwatidde nali mugamba ne ku simu naye nga tayagala kukkiriza tayagala kuwulira oba yali takwagala nsimanyi naye kati ku lwaki tofuna omukazi omulala tosobola Aisha sisobola mukiitinga wangi sisobola Aisha tosobola mukiitinga yadde n'olunaku n'olumu olwaki ngamba naye kati bwe yagenda eri yakukubirako yes yantegeeza buli kimu era mukyayogera ku ssimu Hajati oyo mukyala awulira njagala nange mwagala nange oh my god bino byenjagala bannange tokaaba omukwano guyinza okukukabya bannange omuvubuka ali mulaavu eyekimemete njagala okulaba ku Aisha afaanana atya Aisha si muntu mubi yes afaanana atya oyo omuwala bannange ekiri wano Aisha woba olaba programs zange jangu mu kabox kange nkubuulira omwana omulenzi ono aludde ebbanga nga ngamba aja ati njagala kubuulira mukazi wange nti mwagala kale katudde wali ku mboozi omuwala omwegayiridde agaanye akugamba nti kulaga nti si byaliko kati muddamu muti okukwatagana ne Aisha Aisha ensi ensonga eriwo kati nze ne Aisha bwe tunyuma ku nsonga ya ssente Aisha atabuka kitegeera jukira okugenda wabweru Aisha twali twogera wamu yali antegeezezaako nti yagendawo wabweru so ndowooza bwayankubirako esimu ngali wano Kampala naye nga ndi muno mu Kampala yanyumizaako ensonga ze ng'omuntu nagamba Yasiru jangu n'engoye zange sagala sigale wa boss nagamba Aisha nyinza okusobola okujja okunona engoye zo naye lwange ku mulimu bambeera bize nnyo wano nagamba Aisha nagamba ekisoke twali buzibu ndowooza waliwo ekinnaku nga ssatu nagamba agenze atokimyeyo ngoye sagikimayo wali bize naliko bize so nagenda so bwe yatuuka eri after ndowooza myezi ng'etaano yagenda mu nsi ki yagenda Saudi Arabia ali Saudi so bwe namunyumizaako kasonga kugamba nti yesu obukosi ogenze alhamdulillah
Mungu akuwadde ki ekkubo entuufu naye nsubira nti nange ondese ki mabega. Awo Aisha twafunye obutaakaanya hajati ku nsonga eyo ngamba nange olikola ki nange nzijukiraako engeri bwondese ki mabega. Ndowooza wali wayisaawo ndowooza ebbanga ntono nemubuuzaako nga Aisha ensonga ya ssente ogenda gitambuza otya nga gw'omubuuza yenza amubuunza ng'oyagala ssente azikuweerezenga bw'oba nga aziweereza nze oba muntu mulala naye ogenda zitambuza otya omuyambeko ndowooza Aisha yalaba nti nga gweyagala omubba. yes kati mbuulira amazima kyoyagala kuba kati agenda kukulaba Aisha nze nkimanyi angoberera we Saudi oyandabira ddala mbubuulira omwana ow'obuwala kati ssente obadde gwe oziplaningidde kiddati. Jjukira nze okuva nedda nedda watwagulanga nawinayo pulaani kitegeera nalinawo pulaani nga nze ng'omuntu oyagala kukola ki okuzimbawo mu bulungi naye mu biseera ebyo nga tukyali baavu naye nze pulaani zange nazisane nga tukyali wansi nnyo naye nga simanyi ti ne Mukama anasoboza Aisha okugenda wa Bulaaya kitegeera naye kati ssaawa zino alhamdulillahi Aisha ali Bulaaya. Ensonga ezo kakansalemu katonda kaddira kati ssaawa zino Aisha watuyogera ku ensonga za ssente Aisha yanvaamu yangamba ebintu biringa ebintu bisatu yangamba nti essente zange nzikolera b'ewaka ewaffe kitegeera nzikolera abaana bange Aisha sente nzikolera ki Aisha yalinayo abaana yes Aisha alina abaana bameka alina abaana bali baana babiri alina abaana babiri gwe toyina mwana lwaki tofuna omukazi omulala n'ozaala omwana n'otambuza obulamu nedda Aisha oyo gwolaba oyo biwanvu bitya Aisha ngaalabika nga atakwagala simanyi gwe muli owulira ki okiwulira otya Aisha ewaffe banjoga nnyo ku lwa Aisha famire yo yakujoga nnyo ku lwa Aisha ng'oli naye kati owulira toyagala akuleke ate akuleke mu kuswala bakujoga batya ebewaffe natulweko ne maama ne taata nga tebamwagala okimanyi nti nno ebiseera ebisinga abakadde bwe baba tebaagala muntu totera kuba naye nze manyi olayika olwokinze lwakuba Aisha yalinnya ku nnyonyi olabanga agenda okugaggawala ennyo naye abawala mwe bali muno mu Kampala bayinza kubanga gye bali naye nsagala ate ntedda endagaano ya Aisha. Mwalagaana mutya? Yangamba tobaako kyokola kyonna nga sinaabakomawo. Anange ono mbuzi ku nkondo bamusibira wali alinze bikuta kulya. My God, Aisha omulenzi wamukola ki? Ndaga ku kifaananyi kya Aisha we tumaliriza programu njagala kumulaba naye ng'omwana w'obuwala gy'oli e Saudi ntudde ne Yasiru wano akunoonya ayagala mwogere. Kati famire yo yakugamba yakujoga nti Aisha takusaanira lwakuba alina abaana babiri. Bo ba famire baali bakufunidde omukazi ow'okuwasa oba tebaakufaako? Tebanfaako. Ate gwe weefunidde ate ne bamugaana ne bakusobera. Kati muli ku kine Aisha? Kati nsawa zino Aisha tuli mu kwogeraganya naye. Naye Aisha simanyi kyagenda kungamba. Mugamba nti nafunamu obuzibu olw'essimu. Kitegeera. Tolina ssimu? Essimu nali njinamuko ndowooza wayisizaawo emyezi ebiri nga tumaze okwogerako naye. Essimu nekolaki neefa. I'm so sorry. Yagwa mu mazzi. Kati toyina bw'omufuna? Mpe ennamba yenze ngenda mukufunira kuba nze nkulaba wano ku ofiisi buli kanaku. Mpe ennamba ya mukazi wo ngenda kwogera naye. Mugaye mbadde ne Yasiru leero akutumidde agambye bwati ne bwati ne bwati. Giwandiike wano.
kati oyinamu essuubi nti Aisha ayinza okukyusaamu ku pulaani? Aisha ninamu ensuubi agenda kiki kyoyagala Aisha akole? kyenjagala Aisha akole amanyi nti gyendi, amanye nti gy'oli. Mugambe omuntu wo otuuse ku lutimbe gagadde, mugambe nti gyendi eno, muliremu. Aisha siina buzibu naawe, naye nze njagala okole ki otegere gyendi. By'oyagala byonna nsobola bikukolera. Oba oyagala kuzimba kalina, oba oyagala kuzimba ki, naye mu bulungi okwagala nsobola bikukolera. Kati ki ekiganye? Aisha nabwe jajimpa oluvannyuma ndaba oyinza owandiika ebifu. Kati ki ekiganye bro? Tewali ekiganyo, so njagala tukanye ne Aisha. Oyagala mukanye? Tukanye. Obuzibu buliwa? Ndowooza obutakanya ne Aisha. Obutakanya buzeewo butya? Ku ssente wokka? Yes. Naye ng'amasimu mugeekubira, Twekuba. laavu ne muzisinda, Yes. ebifaananyi ne mubyeweereza. Weebale. Kigambwe. Naye bwe kituuka ku ssente wano, Aisha tavaayo gyali. Omwana w'obuwala nange bawala banne bagenda kubeera proud of you. Kati gwe oyagala Aisha akukolere ki? Aisha kyenjagala nkolere, nsaba tukwatagane. Osaba mukwatagane. Kale katulabe Aisha kyanaagamba. Ajja kukomyawo mu paati, twaliyo byondekeddeyo. Famire yakujooga olw'omukazi n'emujolonga n'emukola eki? So ndowooza ensonga ye famire ngina gyeta mu paati etu. Ojja gyeta mu paati tu? Kale abalungi abatulaba, emboozi yaffe ebadde nyimpimpi. Omwana w'obulenzi ayagala mukyala wa muwulire nti ali ne Uganda amwagala. Omwana w'obulenzi tofa nnaku, ow'obuwala tofa nnaku, gwosobola okujja ku midiya yange n'oyisaawo obubaka, nkubire essimu ku namba yange y'essimu gy'olaba wammanga ojje otegeeze omwagalwawo enjagala gy'omwagalamu yatuuka wa ku mutima gwo. Nze akasession kalina wano ku HK Media, tubadde ne Yasi olunaku olwaleero ng'anoonya omwagalwa we ali e Saudi Aisha. Baabeeranga bonna e Kaseese ne bazimba buli kimu ne bakikola, ate omuwala olwagenda e Bulaaya omusajja teyagala mulaba. Weebale. Ate nga famire yali egaanye omwana ow'obuwala okubeera ne Gaayo nno, naye Gaayi n'akumaana akambeere naye. Kyokka okimanyi nti Aisha teyakuzaalirayo yadde n'akaana. Kyekituufu. Ate yazaalira abasajja abalala. Kati gwe ekyo okyogerako ki? Ekyo ekintu nali sikinamu obuzibu. Wangi? Nali sikinamu obuzibu. Wow. Nze Aisha okubanga yajja. Wagenda okumufuna ng'abaana abo abalina? Yes. Oba yabazaala mu COVID? Ate nabo abaana abanjagala nnyo. Jjukira yenza abakuziza. Okay. Yes. Kati era omanyi gye bali? Mmanyi gye era bali. ojja n'obakubirako? Omwana omwana w'obulenzi. Taata w'abaana bo Sadida mukubira essimu ekimuluma butamuwa ku ssente, bw'oba okola ofuna emitwalo 9 omuweerezaayo 10 n'alyako. Kyekituufu. Mubuulire engeri gy'omwagalamu Aisha nga sinaba kusiibula kuba bannange laavu oyina mpitirivu. Nedda singenda kunyumya bingi. Nze mbulira Aisha mwetaaga. Owulira omwetaaga? Kati biki bye mukola ku ssimu wano nga munyumya? Takulemesa okukola emirimu kyova buli kiseera nkulaba oli ku ssimu ng'otambula wano. Nze sibeera ku ssimu anja ti nze mugamba nti biki bye mubeera mukola ku ssimu? Ku ssimu n'ebintu mubiriira ku ssimu? Oluusi alina ebyandaga okunsanyusa obulamu bwange kubanga sisobola kugenda walala kitegeera. Yasi ugenda mukomyawo mu paati tw'abalungi abatulamu bale kusubscribe nga nze Hadija Kigozi. Bw'oba oli mupya nyigira akagamba ako ka subscribe okubeera ng'otuyingako buli ku Facebook, Instagram, ku TikTok, ku Twitter, beera ng'otufollowingako bulambalamba. Omwana ow'obuwala oganye omuweereza obugambo? Singenda buweereza obugamba. Jjukira engeri bwe tuli mu kwogeramuko naye ayagala mbeere n'essimu, ebisinga ajja kuba nga mbiweereza ku ssimu. Kale bannange munzikirize mbasiibule
Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.